Kyovula nze mbagamba Besigye kato President Museveni kakulu mu byobufuzi kubanga bafaanagana balina emitima emibi egitagambika tibaagaliza. Kyovula Besigye ng'agenda kumpi buli mugezi yenna mu FDC yamukuba n'agenda n'amuteeka ku ttaka n'alyoka n'aleeta powa we Amuriat ewaabwe naka constituency kamuko kakamulema ne bamukoowa ne bamumakaru naye raba Besigye bwamuwa nti atwale afuge eggwanga lyonna akadomola kali 5 omuntu kamulemye okusitura Besigye agamba nti jangu asitule drum mu opposition gye tubadde nayo mu ggwanga muno abasinga obungi babadde fake nga beebuzaabuza nti ba opposition kumbe bakolegana na regime. Sigambye Besigye naye ekyo nja kukizimba mulabe ekyentegeeza ekireetera Besigye okukuba abagezi bonna n'alekawo Amuriat n'agamba nti Amuriat yaba awakanya President Museveni mu Uganda muno. Amuriat ne President Museveni of all people really. Now nze mukulaba okwange ekikomezaawo Besigye wandibaawo abantu mu gavumenti abalabye nti omuzanyo gwe badde baagala kuzanyisa Amuriat guganye okukuba Bobi Wine guganye ne bagamba nti kiganye muntu waffe akomewo jangu naawe yambeko kiri kiganye muliro gwa Bobi Wine omuliro gukaaye abalemeredde kati bali kwe kugamba omuntu waffe komawo ogwe watulekera biganye omuliro guzikira komawo mukwatagane tulabe wabula Bobi Wine omukisa gwalina ono mwana alina omukisa gutagambika. It's too late ne Besigye okukomawo akomerawo bwereere. Bobi Wine yakutedde omuliro Besigye okukomawo kwe kujja kwongera in fact Besigye agenda kwongera pain to the wound. Abantu ate bagenda kunyigira ddala abantu kye babadde beekengera eri Besigye okubeera nti yajja buli kaseera n'abantu baakaaya ne bagamba nti Besigye tukuwagidde emirundi mingi ku luno naawe wagira ko Bobi Wine. Besigye n'agaana n'agenda n'alekawo Amuriat kati azze ne Amuriat balwanyise ddala Bobi Wine nga beegase ne regime. Alright, bana flash lecture na Uganda tuyanziza ati tukomye ne mukubya rugaba okutangaza muko mu nsonga zitali muzimu na zimu. Waliwo ekyasinze otwewunyisa mu Uganda tumanyi kono General Kano Kizza Besigye yali awo muddeko ebyobufuzi ennaku ezo naye ate twamulabyeko yagenzeeko mu pati y'omwami omu gwe tumanyi Power Amuriat azze kumuyambako mu kalulu kano kofe ne twebuuza kitegeeza ki eri ensi ne tugamba weewaawo omuntu ebintu bino amanyi obisi masima left and right n'abitegeezaako eri ensi ye mukulu bya rugaba kofe katumulumbagane twebuuze mukulu bya rugaba Besigye okuyingira mu kintu kino ate nga lyakivuddemu kitegeeza ki okumuyambako essaawa zino ate n'omukwewandiisa teyagendayo naye ate kati leero ali naye kitegeeza ki ekintu ekyo mukulu bya rugaba. Webale nnyo mbalamusiza ate bana flashlight naye nze waliwo ebintu ebinsesa n'okuneewunyisa nibineewunyisa empanga y'abanabyabufuzi mu Uganda gye bapangamu. Manyi waliwo ekisolo ekiyitibwa maaya. Maaya bw'ogiddukako ng'oyagala kugita eyinza kudduka n'etuuka mu musenyu n'eteekamu omutwe akabina n'ekaleka waggulu ye n'erowooza nti yeekwese. Ekisolo ekiyitibwa maaya kirifa nnyo n'ogiddukako n'etuuka omutwe n'eguteekamu mu musenyi akabina ekalese waggulu ye n'erowooza nti yeekwese. Ekinene kisigadde wabweru. Ekyengezaako kubagamba nti abanabyabufuzi baffe n'empanga gye bapangamu ebyobufuzi byabwe oluusi bafanagana ne maaya eyo bwe bapanga tibamanyi kwekweka n'obwe babba tibamanyi okwekweka. Omubbi alina obwongo omubbi omugezi
concealing his or her footmarks n'ababbe mu government bali bweba akwata ekikutiya kyonna n'adduka nakyo n'esente zonna n'azimalawo tarowooza nti bajja kugamba nti naye esente zonna nga tiziriiwo mu kifo kye yali tuteeko ntono kyonna ekikutiya n'adduka nakyo bwe baba bakumukwata ne bakwata muntu ne bamukwata yenna nga na byonna abirina. Now kiki ekyentegeeza kituufu Besigye yagamba nti sigenda kwesimbawo power kakwate enkasi. In fact abantu abamu tibamanyi nti kano Dr. Besigye yaleeta power nga mu kibiina kyabwe walimu olutalo ng'alwanagana ne General Mugisha Muntu nga tayagala General Mugisha Muntu yaba abeera President General w'ekibiina. In fact ekyo kumpi kye kyamalawo FDC okulwanagana okwo nga Besigye ayagala alekewo power yakimanya nti agenda wabbali. Ekyo in fact kyekindeetedde kansooke mbawe ka puliyambo kano kyekindeetedde okubagamba nti mu Uganda muno tulinamu abantu abasomye abategeera nnyo naye nga be batuyiyeeyo mu byobufuzi mu byokufuga mu gavumenti n'awalala ekye tuyita intellectual dishonest. Kati tiyali badde Kizza Besigye okwagala okuvaawo mu bigere bye n'alekamu omuntu afaanagana ne power ng'ekibiina ky'amaanyi kya FDC lazima okirekera otya Amuriat of all people ekibiina ekibadde n'abakulembeze nga kirina kurimu ebadde FDC. Naye Besigye ono nze ntera okumugeraageranya Besigye afaanagana ne President Museveni. Kyovula nze mbagamba Besigye kato President Museveni kakulu mu byobufuzi kubanga bafaanagana balina emitima emibi egitagambika tibaagaliza. Kyova olaba Besigye ng'agenda kumpi buli mugezi yenna mu FDC yamukuba n'agenda n'amuteeka ku ttaka n'alyoka n'aleeta power we Amuriat ewaabwe n'aka constituency kamu kokka kamulema ne bamukoowa ne bamumaakamu naye laba Besigye bwamuwa nti atwale afuge eggwanga lyonna akadomola ka lita 5 omuntu kamulemye okusitula Besigye agamba nti jangu asitule drum. Ekindeeseza ekyo in fact nekindeese okubagamba nti Besigye kato President Museveni kakulu nti bonna balina emitima emibi mu byobufuzi. Bweba nkola analysis ku Besigye ne President Museveni mikwano gyange mu NRM bonna mwerabira mbalaba ng'abataliiwo ne mikwano gyange mu FDC mbalaba ng'abataliiwo. Bwemala kukola analysis nitunyumya naye nga amaze kugikola. Dr. Kano Kizza Besigye mu FDC yalinanga Mugisha Muntu abalinanga Winnie Kizza abalinanga Baruzindana bamanya Mushega ba kurimu FDC yaberanga ne kurimu era babwakuba Winnie Kizza eyali leader of opposition n'atuleetera omukyalo yani akororo yani neste mumanyi kati abo be bantu benkugambako. President Museveni yaberanga n'abasaale yaberanga amama Mbabazi abidandisali bakintu musoke bali bakateega yabani abagezi katulwalera ni furufiga ne buchamani ne kusasira ezo abo be bakulembeze bafe kyegamba nti bafaanagana. Kati ne President Museveni agenda kusiba obuzibu butagambika bwasalawo okulekera ekibiina okukirekera omuntu omulala anakirekera ani buchamani furufiga abo yasigala nabo ekyo kyengezaako kubagamba naawe ku kinyusi kino ekya Besigye okukomawo. Besigye mutuufu okukomawo ayambe omuntu okubanga gwe wamuleeta n'omanyi nti tasobola n'omuleka mu masanganzira kati komawo. Wabula okukomawo okwo ffe tumanyi kikukomezaawo. Mu opposition gye tubadde nayo mu ggwanga muno abasinga obungi babadde fake nga beebuzaabuza nti ba opposition kumbe bakulegana na regime. Sigambye Besigye
n'ekyo nja kukizimba murabe ekyentegeeza ekireetera Besigye okukuba abagezi bonna n'alekawo Amuriat n'agamba nti Amuriat yaba awakanya President Museveni mu Uganda muno. Amuriat ne President Museveni of all people really. Now nze mukulaba okwange ekikomezaawo Besigye wandibaawo abantu mu gavumenti abalabye nti omuzanyo gwe badde baagala kuzanyisa Amuriat guganye okukuba Bobi Wine guganye ne bagamba nti kiganye muntu waffe akomewo jangu naawe yambeko kiri kiganye. Ekyo nakyo tugenda kukitunulira murabe. Besigye waro uwumudde ekikomezaawo makati kino kiki muliro gwa Bobi Wine. Bobi Wine omuliro gukaaye abalemeredde kati bali kwe kugamba omuntu waffe komawo ogwe watulekera biganye omuliro guzikira komawo mukwatagane turabe. Wabula Bobi Wine omukisa gwalina ono mwana alina omukisa gutagambika. It's too late ne Besigye okukomawo akomerawo bwerere. Bobi Wine yakutedde omuliro Besigye okukomawo kwe kujja kwongera in fact Besigye agenda kwongera pain to the wound. Abantu ate bagenda kunyigira ddala. Abantu kye babadde beekengera eri Besigye okubeera nti yajja buli kaseera n'abantu baakaaya ne bagamba nti Besigye tukuwagidde emirundi mingi ku luno naawe wagira ko Bobi Wine. Besigye n'agaana n'agenda n'alekawo Amuriat kati azze ne Amuriat balwanyise ddala Bobi Wine nga beegase ne regime. Omanye kyakwasa Amuriat ku lunaku olwo gwe bakwata Bobi Wine zali nva ndiibwa nga tibaagala kulaga nti tukutteko omuyeka kyovula Amuriat ono the same day bamuta ye okimanyi bwaki Amuriat nali nakyogerako wano. Amuriat nga bamukutte ne Bobi Wine ye lunaku olwo we bamuta Bobi Wine nasigala mukomera naye banne nga Mugisha Muntu ne General Tumwine bwa solidarity ne bayimiriza campaigns zaabwe nti tusobola kukola campaigns banaffe nga bali mukomera kibi balina okunyolerwa wamu. Amuriat bwe yafuluma on that very night the following day yatandika campaigns nga Bobi Wine akyalina Fenya nga n'obwongo bwe tibamuwa nti ne bali abakoze solidarity ne bayimiriza campaigns zaabwe nga tuli mukomera nze bwe ntandikawo ng'omulala akyali mukomera kinarabika kitya ne logic ne simple logic Amuriat tagirina. Banne n'abalala bakyawumuddeko Bobi Wine ajje ave mukomera ye yatandikirawo nga kikulaga embiranye eri makati wa Bobi Wine n'ekibiina kya FDC yamanyi. Kakati ekibiina kya FDC kyo abasinga obungi n'okusingira ddala diehards tibaagala nnyo Bobi Wine tibamwagalira ddala kubanga balaba nti okujja kwe kwamarawo ekibiina kyabwe bo balowooza nti kwe kwakimarawo. In fact oluusi kwe kwakimarawo kubanga abasinga obungi mu Uganda muno abantu engeri gye baagala change tibasobola kubeera ku muntu feria nga abakulembedde mu change noja 21 ne bakukuba noja 26 ne bakukuba 11 ne bakukuba 16 ne bakukuba. Omunayuganda yayalanira change yayagala tuke mu buyinza mangu tayagala omuntu feria political feria emirundi egyo gyonna omunayuganda takubeerako ate tobanenya wabasuubiza kubatwala mu nsi ensuubiza eremye baraba omuntu ajja nga yandibatwala. In fact Besigye mu Bible mugerageranya ne Musa. Musa yakola nnyo okujja abantu ba Katonda mu Misiri era Katonda n'amuyambako n'atwala abantu be naye bwe yatuuka mu kkubo n'akola ensobi era Katonda yamuta mu bantu abaafa abedda teri amanya malalo ga Musa. Kirabika Katonda yanyiiga nnyo Musa yakola ensobi etagambika wabula makati w'obuzibu obwe Musa bwe yakola ensobi Katonda n'amutta. Katonda yamagamaga n'alabamu omuvubuka envuumuulu Joshua yakwasa abaana babatwale mu nsi ensuubize mu nsi ensuubize kati gundi Kizza Besigye nze mutwalamu nga Musa oli mu Bible ono Kyagulanyi Bobi Wine mulaba nga Joshua
bulire ekigambo atwara abantu mu nsensubize ati abantu bo kye baliko nanti bona akemba kayagamba tuliyambala engule mu nsensubi Bobi Wine yetegeka kuvadda nga government temanyi n'oluyimbo lwe yaruyimba abantu bamura abanadini abawagizi ba Museveni nibagala okumurwanyisa twakubaabo nitubakuba nitubateeka kutaka balina patent ku kigambo wari omuntu alina patent ku kigambo nti engule ekanisa erina patent teri mulala asobola kukikozesa so ebyo byembagamba Kiza Besigye you are welcome n'ekikulese abannayuganda bajja kukitegeera bakugamba nga wagera Bobi Wine n'ogaana n'oleeta amuli atiwo wamutika olubengo olumulemeredde ogenda ku lumutika oluteekewa alweddize tikikyasoboka in fact okukomawo kwa Besigye the game is up abantu ebyo babadde boogera nga abantu babitanga ruvuuvuumo nti Besigye wandeba omuntu amukozesa kati Besigye atagenderere Besigye agenda kuvumwa n'umuralize ezimu agenda kukubwa omulabudde kubanga struggle gye tulimu kati omuntu yenna agiyingiramu kugitabula ayinza okufiramu nze mukwasa Katonda kubanga obulidde n'ekigambo essaawa zino struggle gye tulimu omuntu yenna ng'oli mu opposition nga tuli na Bobi Wine abantu tibagenda kukumatira tibagenda kukwesiga in fact omuntu gwensaasira ali mu struggle nga ali genuine mu opposition ali omu yekka okujjako Bobi Wine ali omu yekka General Mugisha muntu ye muntu ali genuine ayesimbyewo nga talina mutima mubi naye abalala bonna the regime apologists I'm telling you mvandirwe kisooka kankubulire abantu ba FDC top diehards abamu bande wa Museveni akaruru mu kifo ky'oka Bobi Wine naye gwe weebuuze FDC nga bw'ogimanyi Amuriat atambula nani mu bantu ba FDC bw'obadde omanyi atambula nani yogera ku kintu ekyate atambula nani n'aba FDC bo bennyini abasinga obungi bamanya nti balina kikonwa amarusu ga Amuriat gakaawa galinga g'omusota kati ayinza kuwanda amarusu ku muntu nti wangura Amuriat ayinza kati Bobi Wine bamuyitanga amasanyalaze bogakwata gakusabula kati ali mu kusabula buli Bobi Wine kati bantu bamurwanira buli watuuka oraba buli watuuka kati Bobi Wine in fact it's in order buli watuuka buli muntu wanupu amuwaniko mukono wuno people power manvuri mugirabe abamu mu FDC batya Amuriat kumuwanika n'omukono balaba kibaswaza kati abantu ba FDC simanye kyabatuukako nanti wakiva ekisooka language barrier ekubye Amuriat nemuteeka kutaka tasana kugaluganda buli candidate yenna atasobola kwogera oluganda olutonotono kino nkiddamu buli candidate yenna presidential candidate nga tasobola kwogera at least oluganda olutonotono mu campaign tasanide kwesimbawo mu Uganda kubanga kyenkugamba nti Central Region eri kinyo mu bukulembeze bwa Uganda bw'oba oyogera oluganda okimanyi nti no mu Western Region waliwo Bobi Wine watuuka nayogera oluganda n'atafuna mu putaputa obadde okimanyi ayinza kugenda ebushenyi Bobi Wine nayogera oluganda n'atanyonya mu putaputa nibalutegeera oluganda ogenda mu Eastern eyo yonna Bobi Wine tanyonya mu putaputa powa buli powa alaga mu ggwanga alina omuntu amuputaputa kakati ne Besigye wakola FDC kyembagamba nti titulina ife Katonda yatutonda bubi mu Uganda muno titulinamu bibiina bya bufuzi tulinamu bukarutisi bw'abantu FDC si kibiina kya bya bufuzi it's a karut
Karuta omanyi kyentegeeza Kibwetero kyamujukira ewe Kibwetero yayokya abantu ekanungu ngali n'ekidini ebyofuzi bya Uganda ebiringa ebidini bya Kibwetere FDC Karuti nanyiniyo ye Besigye NRM Karuti nanyiniyo ye Museveni beisizamu obuntu bwabwe sibiina bya bufuzi kyovora Besigye bwavuddewo FDC tolina wogiraba Museveni walivira Museveni bwava mu NRM bwajiva mu sawa 6 sawa 7 egwawo nga bambalangula endala ebyo byengezako kugamba abantu tulina kuba begendereza in fact kebe NUP nayo nabarabura nti muraba Kyagulanyi yezimbye namwe ni mumuzimba ti mumuzimba yeka mumuzimbe namwe nga mwezimba God forbid bwewawerawo ekiriwo nga NUP komaawo so shovora banze ntunulira NUP eno kijja kuba kibiina kyamaanyi mu Uganda mu biseera by'omu maaso tujja kulwawo okufuna ekibiina kyamaanyi kiringa NUP kubanga buli bwotunulira abantu abakirimu mu bitundu abavaayo ng'oraba mu kaseera mpawukaaga amaanyi NUP geefunye n'abantu abagiyingiddemu n'abagenda okugiyingira nga tuvudde mu kalwa bagenda kuyingira mu NUP tojja kubabala so Besigye okukomawo kwe nkubabuulidde nze omukulaba okwange kulimu omukono omuwanvu ogutarabika mu bantu ababulijjo naye nga gwekuusa mu regime eno eriwo nga baagala amuli atafuna amaanyi akube Bobi Wine ekitagenda kusoboka Bobi Wine yabamala dda Mugisha muntu ng'arwanagana ne Besigye nga Besigye tamwagaliza kumpa abantu bali kumpi ne Besigye Mugisha muntu bamuyitanga Moro nti Moro wa President Museveni naye Mugisha muntu nga ava mu FDC yagamba bwati nti ebiseera bingi nga ne mu FDC mubadde mumpita Moro naye we mulitegeerera Moro abamu mugenda kwewuunya mu ggwanga muno Moro kyeki Moro ye muntu gwe bakozesa mu kimpowooze an agent of somebody most particularly agents of governments betuyita Moro okukolera government mu kimpowooze so kyovora Mugisha muntu aba FDC bamuyitanga Moro ya Museveni ntakolera Museveni naye Mugisha muntu yabagamba nti mubadde mumpita Moro naye olunaku lwe mulitegeera Moro yaani mugenda kwewuunya kati Moro agenda kutegeerekeka mu kukomawo kwa Kano Kizza Besigye ebigambo bino ng'oli philosophy nnyo yes you're too philosophical kubanga nze byembagamba oluusi abantu ababulijjo mubyerabira omukwerabira okwo nze kati ndiga pasita bw'aba kumpi buli lunaku enjiri eba ebuulirwa naye ate Yesu eddiini yakamala emyaka egisuka mu 12 ne buli lunaku bapasita babuulira why bakimanyi nti abantu beerabize abantu beerabira enjiri balina kugikubuulira buli kaseera bw'oba ogudde n'oddamu n'orepenting ababadde beerabidde kati mbajukiza ku kintu kya Moro Mugisha muntu kye yayogera ekibaddize nga balanga Mugisha muntu nti Moro kati Moro bagenda kugitegeera nga Besigye akomyewo yes in fact kambabuulire kino era nabagamba kuli mugamba nti omuntu ali genuine yesimbyewo mu bantu bano 11 ng'ogyeko Bobi Wine owokubiri ye Mugisha muntu ye muntu omwesimba atagambika naye bambi ng'oluusi talina mukisa gwa byabufuzi as of now tanabeera nagwo naye ye muntu eyava ku bwa Army Commander nga amaze emyaka 9 nga Army Commander nga talina bara teri yadde n'ekikumi kye yabba President Museveni n'amuwa obwa minisita
nga muje kubwami komanda mishe munagama tsicha yagara kora nawe nkukoya mu bantu abaturabura nti onu muntu gwe tuwagira mu cyama umukuboye mugisha muntu ngo je kwa Miriam Matembe be baturabura ngo umuntu achari ame komanda na yavayo nga bali ntungama mushe muntu yagamba president nagama Mr President owabye nga natera nga ashari no mu uniform namwe muntu owabye ensonga azogeddeko twadde mubadde mwebuuza naffe nga twebuuza lwaki omukulu Kano Kizza Besigye atazzeeyo eri ewa POA mu kwewandiisa teyalabikako kakati ku luno alabye embeera etabuse n'agenda eri okutandika omwogera mu kaseera kano zezo ensonga mukulu ya Lugaba azitapusa bulungi nti we are likely to see NUP kubanga kyekibiina ekisinga obunene mu nsi ya Uganda mu bbanga eriddako mu maaso awo.